batuukiriza empagi y'obusiraamu naye wabaddewo ebiganye awo abaana bammwe batunudde Tawakkal Travels jangu ogende Makka ne Madiina okole hijja ne umula otawakkale bano basimba amakanda e Makka ne Madiina newa ne waka twaliwo abakugu abamanyi ate abaagaliza tuukirira abaana bo ng'obudde bukyali ogende Makka ne Madiina nga toli ku bunkenke buli kimu bakigonjoola Tawakkal Travels tusangibwa ku Mukwana Arcade ekisenge Siggi 15 mu maaso g'ebitaala bya Mini Price essimu 0704 94 mwali Mayambala Ismaila oba 0702 64 293 Dokita Kikambi ofisi ye Makka ne Madiina ojja kwita ku 0758 64 04 Dokita Uzaima Mutumba Sheikh Sebagala Nassa ali ku 0759 58 35 19 Tawakkal Travels abaana bammwe tuliwo okubaweereza. Eno ye Salam TV. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الفضلاء والفضليات مرحبا بكم في هذا اللقاء أبلون جاب أقلوا أبالي كروتين بكجدين سلام تي في ما شاء الله تعالى مبيرا مجربي ويتشو الله سبحانه وتعالى واجزين tugira mukaawo naye nga mbeera ebyengera kinkuba ekibanga kize tokigaana naye ate abulimu bammwe abamu tukyatambulira ku bigere tukyali ku open roof kati open roof gyotambuliddeko teziina era waggulu ebiseera ebisinga obungi n'otambulako wano enkuba neeyongera n'otambulako neeyongera neekya ate awo n'osimbula wotya embeera message egenda eri abagagga mwenna olina akamotoka koolina obanga olina so kwegata banuga basatu bana ne mwongera mu department ya daawa olaba abantu nga abamu batambuza emirimu emirungi bwegiti ebigambo webiti bigamba mwekuŋŋaanya obona obeera bwomu n'ogaa nti kino kyo kankikole kiveewo abagagga message yammwe Haji Muluya Haji Hood message yammwe Haji Sulaiman bakama bange inshallah taala ate Haji Sulaiman Waguma bebatuyingiza mu daawa muno atwagaza nnyo n'abaala ng'omanyi nti oli mugagga olina ku kantu bwali muwe bati nakola okundeme kufa message y'abantu ndeme kufa lwakuba nti ensonga yankuba mwetulemu ko ng'omanyi nti olina ku kantu biidhinillahi taala namwe abalina zibondi ez'enjawulo so lugamba gwe ngani namukwano gwange kanzije mmotoka nsasula mpolampola naye ng'omuwalimu agende ajje atambuze kasiyenta oba akamotoka ki kasobola okutandikirwako omuwalimu n'abanga ayongera okutambula tetusaba wabula tubawa directions kiki ekyandibadde kisaana okukolebwa biidhinihi jalla waala kuba enkuba ekyatonnya ate neddaawa erina okugenda mu maaso so kagutonye keetonye kagwake daawa erina okugenda mu maaso naye baani ba Abubakari b'omulembe guno baani ba Abdurrahman bin Awf b'omulembe guno baani ba Khadija b'omulembe guno emessage nsaba etambulira abagagga mwenna baani ba Abdurrahman ibn Awf b'omulembe guno baani ba Abubakari b'omulembe guno baani ba Uthman b'omulembe guno baani ba Khadija ng'okimanyi buli mukyalo alina kantu muziina ennaku zino b'omulembe guno abamu twagala kuzissa mu bavubuka bato mu mbeera ndala naye omuntu ng'atuusa waman ahsan qawlan mimman daa ila Allah waman ahsan qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. It's the best job you can do. Kati osupporting omulimu omulungi teri asinga muntu akola mulimu ogwo ogw'abannabbi bonna gwe bakola teri asinga. Onoonya okusa ssente teeka ssente woolaba nti bazannya n'enguwe musaamu kino oba omuwalimu gundi we musaamu kino imaamu gundi we musaamu kino omulimu
bujja kutuukirira. Akira myandibalaze ebifaananyi ebya kama bange nzi batawakkalu balaba omulimu nogamba nti you have done a good service, wetukoledde omulimu alfaadi neyingirawo naye nti alhamdulillah ekikulu nnyo bakikolera n'omukole munene masha allahu taala ebaka pumpa surprise ekyo kikulu nnyo. Kati nkuba tochi eri abagagga mwenna Ismaila Bumba Adnan Bumba and the likes mwenna mutunuulira embeera eyo ngaye nti omulimu ono abaabo wali muwebati basaana embeera bweti. Jazakumullahu khaira. Tetulinda nga tusaba naye olaba embeera nawe actinga nga wena ku actinga amalaba muwadanko nyingi kutumiddeko nnyo ebyokola tubisiima. Jazakallahu khaira. Tusaba wekitiibwa Allah ku bulungi mwenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutandisewo tutyo lwa mbeera nti batuseemu batukeereyeemu okwo. Saamukirize mikono gyange balungi. Tuli mu puroguramu yaffe olutindo era tubeera ne muganda waffe Seeka Ashraf Matovu bazinya nengo ng'ogiyite mondo. Simanyi kitambala gyakyesa olwaleero naye nga puroguramu ye yakitambaala era wedde abagamba wekitambaala sebo baseeka bakulu bajja kunvunaana ajja kunvunaana enkofiiro yambadde ya shaaraawo yennyini uyu mulimu wange alhamdulillah. So sebo baseeka bakulu bajja kunvunaana era sebo nza kukkirize kitambala kyaffe sebo ukizeeko sokuba wekusalamu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala nahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Abalungi mwenna abali ku lutimbe lwaffe olw'emirembe olwa Salam TV yonna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansuubire buli omu gyali yasuze bulungi. Saba Allah omulungi akkirize mwenna abasuze obulungi Allah atwongere obulungi ffenna, ate abasuze mu mbeera etali nnungi tusaba Allah tabaraka wa taala agitereeze. Abalwadde muffe tusaba Allah aleete okuwona okwamangu ate okutandika bulumi yadde obulwadde bwonna mubiri. Bannaye mukkirize tumutende Allah subhanahu wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Muwanjagiro mulungi Allah subhanahu assa ebyengera bye kusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe ow'ekitiibwa nabbi waffe mulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naamira omwoyo gwange nejja mmwe lubeerera okuwangaalira kutya Allah subhanahu wa taala, fahiya wasiyatullahi ilayna wa ila jamii khalqihi. Bannange kyekiraamu Allah tabaraka wa taala kyatulaamira nze naawe era Allah kyalaamira ebitonde bye byonna. Naam. Tuyanze Seeka Matovu nduza mulabe mukkirize sooke mpiseewo message eno okwebaza baseeka abakulu mwenna mashayikha abakulu nga mwetadde n'okwozayoza Sheikh al-Islam Sheikh al-Islam mukadde wange nali Makka endaba ekitiibwa kibakwambazanga ate jubba ndala Sheikh al-Islam mukadde waffe Sheikh Abdul Kakande jazakallahu khairan. Saba Allah kuteremu obulungi mu kifo ekyo era Allah akwongere birungi byokka. Naye bonna baseeka abakulu mwenna tubebaza omulimu gwe mukola gwa bbeeyi. Mwebale kuba balungi, mwebale tutendeka, mwebale twagazisa mulimu gwa daawa, mwebale kuba bampisa, mwebale tulaga mpisa. Naye mbasaba mulina omulimu munene eri abavubuka mashayikha abalungi abavubuka okukola daawa kulungi era bajagala nnyo, naye alisinatihim ennimi zino zeetaaga okulongoosa. Ennimi z'abaseeka abavubuka abamu oli alowooza nti okuwulira onnyo alina kuvuma nakujerega. Bwe yalwanirira enkofiira abantu batandise buyita bukoofiira. Ejjubba ya nabbi sallallahu alaihi wasallam abantu bagivuma ne bavuma ebigambo ebyo si birungi. N'ebitambaala nabyo mubivuma ate nga n'ebitambaala babivuma. Subhanallah. Olwekyo mutukolemu omulimu omulungi bamashayikha balungi. Seeka Abubakar Musoke, Seeka Kinobe, Seeka Bakasambe, Fudalaa'ul Mashayikh tusaba. Seeka Islam mulimu gw'olina gw'amaanyi sebo okulungamya bashababu abali mu daawa bajagadde nnyo era online tubaako nnyo naye tusaba biidhinihi jalla wala mukadde waffe tukolemu omulimu ogw'ebbeeyi oba ttiimu y'abaseeka mwena mukuŋŋaana lumu mutukuŋŋaanye insha allahu taala naye nga ennimi z'abamashayikh baseeka abavubuka abato
mutukolemu omulimu omulungi mukyuseemu baseeka bavubuka abato tusaba mukyuseemu ennimi zammwe si nnungi mwe mwennyini muvuluga eddiini n'omuntu omwana omuto atannamera mannyo naye ng'akiraba nti nsobi ananaagira ayiga obuyizi okwogera naye ng'akiraba nti nsobi byoyogedde naye ng'agamba olongoosa n'omulalu naye ng'akiraba nti nsobi omuntu nga neweyaza avaako walabira nti kyoyogedde kibi kitegeeza nti oba osusizza ate ng'oli mulimu gwa ddaawa allah tusaasire rabbi jazakallahu khair seeka tukomyewo badde ez'abaseeka bakulu bakulu omulimu gwabwe tetusobola kujjawo nsobi na nsobi olaba ekyokubiri sheekhe ku nsonga eyo kusaidia ffe ddala abashababu abali mu kisaawe kya ddaawa mulina omulimu gw'amaanyi mutereeze nnyo ennimi zammwe nsaba nnyo abawalimu bwe tuli mu kisaawe kya ddaawa naddala emyaka gino egikyali emimpi kubanga abasajja bakulu alhamdulillah badde batambudde bulungi tusaba allah tabaraka wataala abasiime wamma bwe kijja ku myaka gino emito ekisaawe kya ddaawa kyetaagamu obuntu bulamu ntegerekese sheekhe kyetaagamu obuntu bulamu وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ekyo allah kyatwagalamu nga olini bwakwogerako ekigambo ekifaanana kitya tekitegeeza nti gwe okumusinga olina kumuddamu ntegeregeze kuba mu kisaawe kya ddaawa balimu kusinga mu kisaawe kya ddaawa tunoonyamu ibtighaa mardaatillah kusiimisa allah subhanahu wataala ntegeregeze wa amma wetundandika okubeera nga bali mu kusiŋŋaŋana mu kusinga oluganda lutuufu tuno ekisaawe kya ddaawa tuyinza okukkiriza nti ekisaawe kya ddaawa kisobola okujja ne tufuna okutegeera okw'enjawulo okwawukana kw'abamanyi ensonga lwaki tulina madhahibu ameka n'okusingawo gasinga ne mwana ntegeregeze naye lwaki olowooza amadhahibu ago tegali ku aya tegali ku hadithi gonna gali ku hadithi na aya ntegeregeze naye olw'okufuna entegeereza enjawulo mu kisaawe kya ddaawa mu kisaawe kya irimu ensonga lwaki tulina madhahibu agataaddada okusukka gamu ntegeregeze ithan bwe tujja mu kisaawe kya ddaawa ne twesanga nga tufunye ebigambo ebyenjawulo wakati w'abawalimu baffe tekitegeeza nti tulina kuvumaŋŋana tulina kuneneŋŋana okwawukana mu ntegeera obwo si buzibu ismaani kalima barakallahu fik okwawukana mu ntegeera si buki okugamba nti hadithi njiraba bwe nti naawe nogiraba obwo si buzibu lakini obuzibu buliriddawa antasubbani wa asubbaka oli agala kuteeka ku kiki wewali obuzibu gwe kunvuma nange nenkuvuma obuzibu nga buzze naye wano mukwawukana tekulina buki nebaza dokita Kisuule allah musiima ya rabbi naddala gyatambuza lwa sande nejjuddemu empisa ez'enjawulo mashallah kyegambye ku basajja bakulu mashallah basajja bakulu dokita Kisuule bakyatambudde bulungi tusaba allah tabaraka wataala omusomo gwa bida naye ensomesa gyasomesaamu bil adabi shamil n'aba shukran bebagulaga online dawa center sulhu wala shukrani nuuza ogwa Dr. Kisuule nalaye basuluhu bakutambuza naye waliwo sande badde Makka nandaba aba shukran dawa center bebakola ki ebatambuza ndowooza ab'enjawulo baba bakola ki babaawo bwatandika oba n'abahidaya n'atandika n'abaki mpola mpola naye muyitirivu mulungi asomesa bidaki kinasomesa akyasomesa definition abantu buli omu awulira nga gamba definition kituufu mugitegeera so all in all empisa kyenjagaddemu zaalaga nga temulimu kuvuma Sayyidi Asad ibn al-Farat radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yali min al-qurun mufaddala yali mwizo Imam Malik yabasaida yafa 213 hijri yagenda Iraqa bwe yatuuka Iraqa n'asiŋŋaanayo aga nti yayingira mu muzikiti n'asiŋŋaana abasajja nga bali mu jidaal bali mu kuwanyisiganya irimu gundi yagamba hadithi ogiraba oti hadithi amaloboozi ne gasituka naye bwe yafuluma omuzikiti n'afuluma ebweru noga nti maatha ra'aita fi lmasjid kuba bo bano bali bakimanyi nti munda waliyo omuliro erimu ekaaye ntegeregese kyaba yabaga nti ra'aitu rijalan yaktasimuuna mirathu nabi subhanallah nsiŋŋaanyimu abasajja nga bali mu kugabana kyabugagga kya bwannabbi naye nga kikyotegeeza
nti raaitu rijalan yaktasimuna mirathu nabi ay yatadarasun basomagana bawanyisiganya ebigambo muki mwirimu abatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim wetegereza nti bo bwe yatunuulira embeera ya jidaali tekifunamu kira kujaoga nti bano bali mukwongera kukola ki kukwongera kumanya kwabwe ntegeregeza naye fe olwaleero tufuna okwawukana ngaokwo jidaali nensituka tutandika kwevuma oge tebamu kyabusika kyabwana esikibwa wano ku lutindo ebigambo byonna byetwogedde alimamu abu hanifa alaihi rahmatullah yali atudde mu muzikiti ne basahaba bayizi be ne bayingiza amasala fi lfiqhi fakhtalafu fiha ne bagawukanamu bo nga abayizi ne imaamu batandika okwogera ne basitula amaloboozi nga mangi abamu ku basajja bakulu bayoga nti ya imaamu qul lahum yaskutun gamba abayizi bakole ki gwe bakuwulira bagaye basirike balemu okwogera imaamu naga nti yaga nti dauhum hakadha yatafaqahun webati bagenda ofuna fiki kasita batandika okuwanyisiganya irimu gundi nagamba gundi baddayo ne basoma buli omu neyetegereza ne bongera okuyiga ntegeregeza okwawukana mu ntegeera y'ekigambo ya aya oba ya hadithi n'ofuna obutakkanya ku nsonga eno tekitegeeza kulwanagana nakuvumagana wabula ono kuddayo kwongera kunyweza nonaleeta buli omu nakola ki etambulira awo ngaemakulu g'olutindo era epuroguramu gyetulimu puroguramu eno ejja tuyamba nnyo okukakkanya ebifuba by'abantu ebyagala okubuguma buli kaseera okulongoosa ennimi z'abantu ezaagala buli kaseera kubanga zivuma n'ebisigadde nga naawe bwogamba nti okola ddaawa badakaatira ab'enjawulo mwebale kuba badoctors bandungi ddala nemulaga nemupresentinga ekyobwa dokita ekyammwe kimuli doctors mwebale kufaanana kyennyini obasinga ne busoga dr ziyadi dr ani dr mubaraka bampisi bayitirivu bali eyo obasingana wano badoctors naddala abasajja abakulu abakuze bonna olibanga bakozesa tusuubira mu dokita yenna dokita yenna tumusuubiramu ekyo so tulaga kiki anjawulo kyemuli tusaba allah atuwa obulungi obukakkamu dokita kisule tukwebazaako enjawulo allah akuwa obulungi bida kitegeeza ki mwene mwatukaga hamza barakallahu fikum wetuba tuyingira awo dakika zibulayo 15 wallahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabaadi ensonga ya bida twajogerako ebigambo bingi wootaali ne Sheikh Hamza naye mmanyi munakiva naye mmanyi gye wali yonna wali ofolowinga alhamdulillah tusaba allah tabaraka wataala atusiime ate era akkiriza obuweereza bwaffe bwonna twayogera ebigambo bingi ku bida naye we twamaliriza twali tunyonyodde hadithi ya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun manyi gwe twali naye ku mulundi ogwo twatambulira mu ntambula gye nkakasa nti yategeera bulungi hadithi netunyonyola ekigambo amurna kitegeeza ki nabbi kyali ategeeza sallallahu alaihi wasallam nga tukinyonyola hadithi endala ezikakasa ekyo nabbi sallam kyali ategeeza ntegeerekese netumaliriza nga twogera ku kigambo nti nabbi sallallahu alaihi wasallam butya ye ne basahaba ridwanullahi alaihim bwe bategeera mu kigambo bidaa butya bategeera mu kigambo bidaa netugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya nti bidaa eno erimu emiteeko ekimanya sallallahu alaihi wasallam bidaa erimu ki emiteeko bidaa erimu emiteeko sallallahu alaihi wasallam era nakiraza era omuntu yenna abyetegereza kiraba nabbi yakiraza sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eyo yennyini kasita yagamba nti ma laysa minhu fahuwa raddun ntegeregese netwogera ebigambo byabamanyi abamu abatukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim ebikakasa nti bidaa erimu emiteeko abamanyi abanene abamu ku betwakulembeza abamanyi abakulembera al-imam al-izz ibn abdissalam al-imam ibn al-athir waseka kisule naam sheikh wa sheikh kisule al-imam al-izz ibn abdissalam sultan al-ulama al-imam ibn al-athiri al-imam an-nawawi n'abalala bangi netujjanga tukola ki hata ntugenda abamanyi b'omulembe guno nga muhammad ibn abdul wahhab alaihi rahmatullah ate shatibi imam shatibi alaihi rahmatullah webazebineza naye twamukoonako katono mulundi ogwaggwa naye netwogera ebigambo byabamanyi b'omulembe guno era mubbo mwalimu al-imam muhammad ibn abdul wahhab alaihi rahmatullah sheikh salafi naam yomu ku bamanyi abakakasa nti bidaa alimu emiteeko ekigambo kyo kyali awdah min wuduhi shamsi seka yakyogera
Kikusomere naawe. Kisome. Twayogera ebigambo wano bingi. Twayogera ebigambo bingi. Ne tuleta ebigambo bya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah. Bwe yannyonnyola ku nsonga ya madhihibu al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab mu risala ye ey'okutaano n'ey'ekumi yagamba bw'ati wa amma madhhibuna mazibu gaffe kutambulirako school of law yaffe kutambulira yabaani abo n'agamba fa madhhabu al-Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah imamu ahli sunnah bahanabira tuliko madhibu ga Imam Ahmad ibn Hanbal imamu wa hadisi wala nunkiru ala ahli al-madhahib al-arba'a tetugana tetuvuma madhibu gali gasigadde idha lam yukhalif nass al-kitab was-sunnah wa ijma' al-umma wa qawl jumhuriha funula singa amadhibu gane ekigambo kyabwe kiba tekyawukanye ku kigambo kya Qur'an oba ku kigambo kya sunna z'okiba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oba ekigambo ky'abamanyi abasinga obungi ntegeregese wa hadha mustahil awo nyini imam mu bigambo bye birimu okubanga tibitedde kuba ekyo tekisoboka amanyi tebasobola kwogera kigambo nga kyawukana ku sunna teri mumanyi asobola kyogera bulijjo kyebawogera abamanyi bonna bagamba nti idha sahha alhadith fahuwa madhhabi jamii kigambo kyayogera naam yagamba nti yagamba idha lam yukhalifu nass alkitab was kitegeeza nti era oli asobola okujja n'ekigambo nga kyawukana nga mumanyi esi kyabadalaga kubanga ekigambo kino kyebakulembeza ekitaga topic number idha sahha alhadith naam fahuwa madhhabi kitegeeza nti ye ekigambo kyakijjawo hadisi nekola ki mu bigambo bya Sheikh nijyabisenkamu wano birimu okwetegereza okunene tubisomenga wabigize nabanga ekisambulya ku hadisi awo katubukewo tugenda kuwanvuyirawo ate nga obudde bugenze ategeregese naye ekyembadde njayo okukukonerako Sheikh amanyi tebayinza kuleeta kigambo nga kyawukana Qur'an ne sunna teri mumanyi asobola kikola teri mumanyi min ulamai al-qibla asobola kugenda kigambo nga kyawukana ku sunna oluusi gwe nebabiraba nga byawukana ebigambo ebyo tebyawukana Imam al-Dhahabi alayhi rahmatullah yagandi wa hadhali an tuhditha khilafun bayna ra'yi faqih wa qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam tikakutanda nga nolowooza nti waliwo enjawukana wakati w'ekigambo kya faqih n'ekigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tekisoboka Dhahabi naam Imam al-Dhahabi alayhi rahmatullah eri mugambo nnyo ku sunna nga nnyo mathalan tukulabirako ekyalo Imam Shafi'i alayhi rahmatullah indana fi al-madhhab yukrahu istiwaq lis-sa'im omuntu okusenya yasaiwe kiri makruhu gye tuli ntegeregese عند الشافعية وهذا قول إمامنا إمام الشافعي محمد بن إدريس لكن ibigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bajira mukubiriza abantu okusenya yagala laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu'in wa fi riwaya 'inda kulli salah ntegeregese kiga Nabi yalaga nti okusenya kwaki wa amma abategereza baga nti qawli ya imam yayokana ku bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam idhan ntwala kigambo kyali ekya imam bukijja Imam Shafi'i ne imam ne kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam akidi kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini Imam Shafi'i alayhi rahmatullah yali ategeeza kimbigambo yali agenderedde muki ntegeregese naye yenyini yali yesigamira ku kigambo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yala khalufu swami fami as-sa'im atyab inda Allah min rih al-misk ni hadith bweti weli au kama qala sallallahu alaihi wasallam nabi yala nti akawa akava mu kamwa ko musibi ewa Allah kaunya bulungi okusinga miski Imam naga nti yukra kitamwa okusenya kubanga ogenda kujja wakawo kali Allah subhanahu wa ta'ala kasinga okwagala ila ebigambo nebikubagana tebikubagana naye omuntu wabitunulira byombiri kungulu kwali agamba imamu yayawukana ku Nabi Muhammad hadha abad nisiwulyange yali akyogedde nti imamu Shafi'i yayawukana ku kigambo kya Nabi subhanallah bakyogedde naddala abamu sokumala ebigambo byabo Muhammad ibn Abdul Wahhab Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah nagamba wal maqsud nekyengenderera bigambo bino bayanu ma nahnu alayhi min ad-din okunyonyola kye tuliko mu ddiini wa annahu ibadatu llahi wahdahu la sharika lahu fiha nokwongera okulaga nti tetwokiriza abantu kugatta ku Allah subhanahu
wa ta'ala n'ekintu kyonna naga nti bikhal'i jami'i shirki olwo nga tujjawo shiriki yenna tulwanyisa shiriki yenna ekigezo muhimu omukulu gwa imam kulwanyisa ki shiriki wa mutaba'atu rasulu fiha bikhal'i jami'i albid'i wano wetegereze wonyo shiriki naga n'okugoberera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tujjawo bid'a yenna bikhal'i jami'i albid'i nga tujjawo bid'ati zonna ntegeregese nagamba sallallahu alaihi wasallam al-imam nagamba nti illa bid'atan laha aslun fi shar'i kuleka bid'a illa bid'atan laha aslun fi shar'i vunula sekama yambala nina kuita dokta vunula dokta mutazindwa aliko mulukura ena sababu vunula kagamba sallallahu musimi amina ya rabbi musajja mulungi mu Qur'an yomu ko soma Qur'an bimanyi wene Uganda nga teba unjika akwagala nnyo sallallahu munjagalire nkimanyi yenti anjagala alhamdulillah sebo era tulina group mu gitulimo ya multaka musajja mulungi yomu ku basajja betulanga tutambulira ku page sallallahu musimi kagamba katya imam yagamba wa mutaba'atu ar-rasul fiha bi khal'i jami'i al-bid'i musonge eno nga tusomese dini tauhid nga tugobeera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tulwanyisa n'okugirawo ddala raising bid'a zonna tegedi yakozesa nakuleeta ekigambo kusimulawo kyonna kugirawo ddala kukyera zonna era bid'a zonna entegeregeze jami'i al-bid'i illa bid'atan laha aslun fi shar'i imam nakola istithna vunula sekama yambalo zo vunudde bulungi olina oluganda olulungi masha Allah vunula Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ekyo kyakyogera mujaddidu wamwe ekigambo ekyo yakyogera Muhammad yote byange kubuli okuleka bid'a illa bid'atan laha aslun fi shar'i okujjako bid'a eyina ensibuko muki mu ddiini natuwa ebyokulabirako nagamba kajam'i al-mushaf fi kitabin wahid enyini yabyogera Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mujaddidu al-umma mujaddidu hadhihi al-umma mazima mujaddidu hadhihi al-umma ani yagamba man sabaqakum bihadha al-qawl era buli mulembe gwaawo sisundagana ajjawo emirembe njira era n'omulimu gwe yakola abamanyi yali mukyasa kyakumeka si kya 12 ekyasa kyaffe kino era ekyasa kyaffe kino ekya 12 ntegeregese si kino kituliko tuli mukya 14 kinene omujaddidi wakyo amanyi begatta dda amanyi batubuulira mujaddidu nga bebajja ekya 12 ekya Muhammad ibn Abdul Wahhab kyali Sheikh Murtaza min Muhammad Murtaza Zubidi alayhi rahmatullah naam ekigambo kyogerana ekya mujaddidi kyembadde njagala okugamba tawhid gwosomye nzikiriza yali sheikh w'amaanyi era situmubuusabuusa tawhid gwosomye naye kya mujaddidi kinene ku sheikh naam si kinene kale tugende gwe yakola okubanga yakhla albid'a عندكم شيخ ما ينبغي شيخي موينا بمجدد بمكان شيخي bamujaddidu ne basobola okubeera nga bangi kubanga Allah asobola okuyisa olwaleero si topiki ya leero ekikuwa omujaddidu abaffe okuvaera ku kyasa ekyasooka mpaka okutuuka olwaleero naye mwe mmanyi mwina babiri toli musiraamu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam toli musiraamu ndi musiraamu olina bamujaddidu ababo abatali ba busiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yandaga olina ababo abatali ba busiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam yandaga ba busiraamu ate baki tuli ku ekyo as simple as that اللهم صل على سيدنا رسول الله طيب نالك كجمع المصحف في كتاب واحد والله بنمر بيgambo bino muganda kajamع Badoji sallallahu alaihi Ismaila Badoji waguma mutabani baluga ndoza mutabani wa Sulaiman kati ya bigambo bino abinu ما شاء الله كجمع المصحف في كتاب واحد
ng'okuŋŋaanya Qur'an mu kitabo ekimu Aha. eyo bid'a nungi Imam Muhammad ibn al-Wahhab yagamba yo tegenda kuvaawo وجمع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابة على التراويح جماعة ne basahaba Umaru yabakuŋŋaanya ne bajja ne basaala tarawiya بإمام تمريم تعالى كيسا كل ميرانجي نيجا رضي الله عنه الصحابة على التراويح جماعة وجمع ابن مسعود أصحابه على القصص كل خميس نصابة عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يتكوي الدراسة بالواكونا نغاسومي سبا التابعين انتقرقس قصص اي نعم انتقرقس enfumo emboozi eziri mu Qur'an buterevu nebyayita n'agamba imamu n'agamba n'amaliriza bwati ونحو ذلك فهذا حسن والله أعلم n'ebifaanagana ku ebyo kufuna shahadaati thanawiya kola mikolo gyaki kusoma dduwa z'aba senior 4 senior 5 senior 6 P7 n'ebisigaddewo ebityo byonna ebyo singa omuntu aba abikoze ebyo ebimuze mbitaddemu nambalaga bulazi agambe wanahu dhalika fahadha hasan ebyo byonna ebifaanagana webityo nga birina ensibuko mu ddiini birungi wallahu alam Allah asinga okumanya irisala yokutaano n'erisala ya16 mu rasaili za Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rasaili ze kyewuunyisa abagaana ebigambo bino bamanyi rasaili ezo babi baleka tebamanyi kuba omuntu amanyi tayinza lwaki okola omulimu ogunene n'obibasindikira asa ne ku gundi kuno kweziri ku gugo batumenyera bwereere ku gugo kweziri Mungu atusaasire amina ya rabbi second saa 3 sibula mu second za 3 njagala okusaba abalungi betambudde nabo mu nsonga eno twalina okwogera ku biga by'abasahaba ridwanullahi alaihim abategeera bid'a mu ntegeera nga gye twogedde tukyerimu emiteeko ebiri tujja byogerako inshallah naye abalungi bwetutambula olwaleero mu kwogera ebigambo bino njagala nnyo kikoonako lubeerera tetunoonyaamu kwawukana wala tunoonyaamu okulaba nga umma ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etambulira wamu kubanga gwe musingi omuki omukulu mutulina okutambulira nga abasiraamu wakati mu kubanga twawukana mu ntegeera ya hadisi oba aya tekijjaawo okukwatagana kwaffe n'omu bw'abasiraamu okusigala nga tutambulira mu kyombo kitya mu kyombo kimu ntegerekese ebigambo bino byonna betwogera nsaba abawalimu naddala ababeera ku puroguramu eno mbegayiridde muddeyo mubyetegereze muddeyo mubisome ate mujje mutegeeze umma nti gyebiri oba tebiriiyo kubanga ffe tubyogera nga tumaze okubisoma nga tulebe gibikola ki gyebiri netwagalako beguza bannaffe oba oli awo betasobola kutuukako nabo baddeyo babyetegereze tusobole okutambulira ku peegi emu banaye mukkirize n'olwaleero tufundikirire wano ntumira ku bonna abammanyi n'abatamanyi ntumira ku bonna abanjagala n'abatanjagala ntumira ku bonna mikwano gyange n'emikwano gyabwe wabarakallahu fikum wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. yoyo mutabani wafande sura mbaya aji mulino Yasin wali waffe ekyabadaza mutambala ngwa kusasira haji ne mama mulungi wengi sabanga batusasi ya rabbi tusiima nnyo mwenna abatulaba mwebale kubaako mwebale byonna mwebale programu eno n'olwayo tukeereyemu lwankuba meseji yange eyisidde eri abagagga mwenna osobola okubaako mulimu gwokola inshallahu taala mukole wali muwe batyo abakola emirimu emirungi obaposhingamuuko ku nsonga y'ente tambula nemukitereeza Allah basaasire batuweera obulungi nga bagamba programu y'olutino yakuyunga yakugatta nakugjawo nyombo nanjawukana nakunyombagana n'ebisigadde tusome ebigambo bwe bityo soma osobola okusigala nga gwolina kukkanya kuko n'okutegeera okuko naye nekino gyekiri ekitegeere tugatta entegeera netuyunganga naffenna netubanga ffenna tuli kimu saba Allah batuweera obulungi era mwenna Allah abeere nga basiima muganda wange Ismail Abadoji nadak ne class abada class ne class 2005 mwenna muli balungi mubabbeyi jazakumullahu khaira saba Allah batuweera obulungi era batwale Makka ne Madina tusimbula 23 mbuzayo abantu 5 bokka ku tiimu gye nkulembera abantu 5 bokka inshallah olwakubeera kuyo jangu muganda wange twegatiwamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله